ne family yo gendo ozaze olunde ogagawale n'abaana bo bagende ku ssomero. Soka nekidako Saplaya wamayugalwa Saplaya wamayuge nga oli kubona embeera eberi yesano ku kitebe kya DCI Ganga government ngebita mu kitongole ekyabalimi n'okulunda ekya NADS weweira abantu abo mu district ya Busoga ente edokunwamu amata edisoba ebikumi ebitano waidi bame ba parliament okuva mu district Busoga bobali mu lukiiko olwa NRM ekyankwanzi basa President Museveni nti abawe ente debanagabira abalonzi baibwe mu bitundu debakiikirira era ngona kulwalero government nge ekulemberwa Prime Minister omukyalo Bina Nabanja erese ente dino okugabira bame ba parliament abebusoga era ngente dino bayimba ba parliament bali kujja kudiwa abamu ku bantu okuva mu bitundu byebwe bibakiikirira. Sangaire mama Sangaire nabali bonna abantu naye bwoli waiganga waiganga principal Bija Mbolambula Sangaire omugeni wa Ikulu Mbolambula kati bayitonebo ku mukolo guno bayitonebo sokeleze kuzewala sozigende kubanga enjala eziri bubi kati naye tubadde tusaba maama osooka okwaseeko omu nga tulonkize then bali bagende era maama zirete oyagala eno kubeeri amanya bakuyitani akati babiri ezawuja babiri ezawuja gavumenti ekuwadde ente twagala gavumenti ekuwadde ente eno olw'okwekulaakulanya tukimanyi teyamata genda ogirabirire bulungi olabe nga okozesa abasawo baffe aba veterinary okugirabirira obeere ng'ogifuuyira ereme kufuna nankani enkwa ate esobole okubanga genda ogaggawale ente eno si yakugabirako balala yiyo ne famire yo genda ogaggawale ozaaze abaana basome yabeewo tukitegeereku nti gavumenti ewaire buli constituency mu bitundu ebyebusoga ente 10 kitegeeza nti buli member wa parliament mu bitundu ebyebusoga bamuweire ente 10 era nga
tukitegeereku nti buli member wa parliament okuva mu Busoga alina ne list ey'abantu 10 ba beneficiary yasindika office ya NADS ng'abantu abo bambi nabali kujja okuganula mu ntegeka eno. Tekitegeeza Museveni kyategeeza kino kitabuse bagiteekeyo nayo kati yafunye 2 teekayo waggulu nakati muleke tudde wano zonna zigenda iyo ne famire yo genda ozaaze olunde ogaggawale n'abaana bo bagende ku ssomero. Ku mukolo guno ogwogabira abantu ente ba beneficiaries bambe baidye naddala abo okuva mu disi y'Iganga era nga Prime Minister mukyalo Nabanja bambi akoze omukolo ogw'okubagemya ente. Waliwo abantu ba beneficiaries abatasoboire kwida naddala okuva mu district edindi edawala nga Luuka, Namayingo, Kaliro, Mayuge, Bujiri era nga edo Prime Minister bambi ente daibwe adiwera abakulembeze obere ba RDC ne ba member parliament baje bagabira abantu nga basinzira ku kitebe kya district yeyo tugeze nga ede district ye Bujiri member wa parliament owe Bujiri nga kotera abakulembeze nga RDC bali kujja kuba ku kitebe kya district ye Bujiri badigabireyo nente dindi ede Mayuge dona tukitegeere ku member wa parliament owe Mayuge nga kotera abakulembeze baine kawa RDC n'abandi bali kujja kuba ku kitebe kya DCM Mayuge bali bagabe ente nga kotera district edindi nga Luuka, Bujiri, Kaliro nga Wenkobye.
Kubanga Busoga n'okumanya ebitundu ebisinga bya ntobazi. Naye n'agamba temubajja mu ntobazi kati nga tetunabasapootinga. Tutandise okusapootinga, tutandikidde wano naye nga n'ente endala zijja kujja. Ente zino tusuubira zigenda kubayambako okwekulaakulanya, zigenda kubayambako okulaba nga nabo baweerera abaana baabwe. Tusaba bazirabirire bulungi, si za kutunda, za families basobole okwekulaakulanya. Tujja kubaweereza ne coolers, ate tujja kubaweereza n'ebyuma okubayambako addinga value. I don't know how I can speak this in Uganda. Okwongerako ku mutindo kubanga mu matoomo mulaba ente zizze zirina embuto emu ezaalidde wano. Kino kye tubawadde, tusaba abantu b'e Busoga beesuneko era beesiime kubanga muzeeyi oyo Muzeeyi Museveni yeetasa ayagala buli muntu ng'akulaakulana. Naye tubaagala abakulembeze bayambeko abantu baabwe okwenyigira mu nkulaakulana endala. Owa PDM afune, ow'ente agifune, ab'emyoga babeewo, abakyala twalese grow program osobola okwewola ssente kutandika ku miliyoni 4 okutuuka ku miliyoni 4. Wabula were gavumenti eviireyo yagabira bami ba parliament ente dino, bami ba parliament abandi ab'e Busoga basigale nga bali kutomatoma nga bakoba nti bwe baali ekyankwanzi nga bali kusaba ente dino nti baasaba President Museveni nti buli constituency agiwenga ente 10 era bambi bo beewuniza okuboneka nti mu kifo eky'ente 10 baali basabye ate government asazeewo yabawa ente 10 era nga bambi basinzira ano baka Prime Minister nti ajja akubire President Museveni bamwidukize nti bakayenda ente dindi ekyenda edasigala buli constituency. Ba parliament abo mu kitundu eky'e Busoga bakozesa omukisa guno bayanda ebizibu eri Prime Minister Rubira Nabbanja nga bamusaba nti abituuse eri omukulembeze w'eggwanga era nga mu bano mubaire mu member parliament ow'Iganga municipality Honorable Mogema Peter Parado ng'onaakobye nti eri abantu ba nakigwanizi abaligamagana n'abakulembeze ab'Iganga Municipal Council batandika okunaga eitaka eri ku isomero lya Iganga Municipal Council Primary School. Parado ategeeza Prime Minister nti isomero eitaka lino eri ku isomero lya Iganga Municipal Council ebiseera by'einuma lyali kwenkeyana engeri y'abantu abali bakobanga mbu eitaka lino lyaibwe. Wabula President Museveni yabingiramu era yakompensatinga oba yawa ssente abo abali bakleminga nti eitaka lyaibwe era buti eitaka lirira isomero. Parado wabula akobye nti afutanyisa okufuna okutya olw'okuwulira nti ate abantu bebawa ssente edda eitaka ate bali kugamagana n'abakulembeze b'Iganga Municipal Council batandika ate okutunda eitaka lino. Tulina ettaka lya Iganga Town Council. President yalirwanirira ku luli essomero lya government Town Council Primary School ku luli
abakulembeze abaaliwo mu biseera nga tetunda bakujja mu bukulembeze baali egabanya ne baliguza omusuubuzi ajediruma president n'asalawo n'akwata obukadde bungi nnyo n'amuddiza ssente ze ettaka ne lisigala nga lya community n'essomero kati eriyo abatandise okukolinayivinga n'aba municipal era batandise okutunda ate era ttaka eryo president yali yakanunula so bwe naatuuka mu ofisi maama ojja kunkwatirako tujja kubakangavulanga abantu kuba ettaka ly'abantu ate ettaka lya gavumenti naye bo bakozesa offices zaabwe ne batunda ebintu eby'abantu aba bulijjo tufaaku ife abagansi mubeeyo mwegabira mwenka ayo obwire bwe nabaire ndi kumobilizinga ba chairperson banange ba chairperson oba mwide ku wano chairperson ba NRM abaliwo bwe nabaire ndi kumobilizinga banange baide ku mukolo guno bananga abandi bakobya ati ife tutwida kujja because tujja ku benefitinga mu program eyo mpegane nzere bali kunkuba ati nifa abali kulya aye ni banange bali kunkuba ati titujja kujja olwokuba titujja ku benefitinga program eyo so nsaba nti okusaba kwendi kusaba okwobongerwa ebeeyo programu olwokuba nsiima okuwa abalonzi baife n'abataka baife aye ebeeyo programu ebenefitinga abantu abakulembeze abawansi. Iganga is a hub eri surrounded by so many districts. Aye tuzira referral hospital eddagala ife libencroached ono by those people abavweruyi neruyi either mayuge kaliro kulwembale kuluwaga so mama ekintu ekyo kirwire kyeidako ni ku fulo nabo nawonalewo panada abataidinga ali nibyakola nga ndi kumubona ali kukiteesaaku mwakikola ku bulungi ino era ndikoba nti mama referral under strategic plan ekolebweko wantu ali promised nga twasaba Busoga University kyona mama ndi kusaba speeding up kuba tujirinze kaife kange kachira kaife akona akaife gano twena tusharing kwekitase eri mu government mama engudo like n'olugema gano tilujja bonda mwatusubiza okulu kuba Collins so ndi kusaba mama n'olwo olugudo oli kusaidi kuno okulaga mule ndi tulukoleku kyona kituyambe then olugudo olwewa walugogo okujja paka eruuka kamuli lwali komplani lwamala lwaira ko inuma but tulukugulira ndi July let it be July etandike tutandike okulukolako then yena mama ngali olugudo wano olujje na kivumbi nga lubitena jigo tili bulungi but luniro ya metals je tuliko bantu ebe extracted government yetu yambe ayi tulikwenda kubona nti there is opportunity utilization of assets tusobola ku benefiting from that program mama nenda kukoba nti okuida ku kwalero bakiwadde muno bwe bujja I know bibagaire tinifwe but ndi kusaba nti tubage n'omukono mulala bona batukana kuba tuna byetufunye biki bingi aina akoba nti tukayenda bingi ino nga wowulire from all corners sabye ente disobola okutawo impact mu constituencies aye ngabwe mukidi mama budgeti ntono so twagula ekyekali mu budgeti era buli agakikirirwa omubaka oba mubaka kikira district oba kikira constituency tujja kutaawo ente 10 mama aonga mvuirewo nenda okwidusa Basoga banange nte buti olutalo lwetuliku n'olutalo okulwanisa obwavu mu bantu ababulido era project eno yaidye nga ekitongole eky'ebyobulimi kiri kulubirira kwongera kulwanisa bwavu mu bantu ababulido
ente dino diri 5 tikindi nti wedinazaala lidafuuka 10 tikindi nti wedinayogera okuzaala lidakujanga ligaziwa. Era tulina isuubi nti Busoga eidakuyirayo bwe yali einuma kuba Busoga yali emu ku bitundu ebiri mu kiketeze kyetebwa Kato Corridor. District ya Kamuli butyo muri Buyende Kamuli ni Kaliro yali mu Kato Corridor. Ekitegeeza tulikola mukubirire okuboneka nti tuyirayo ku nkola eyo. Prime Minister Robert Nabanja avule yakobera abantu nti President Museveni okuvayo nagabira Abasoga ente dino nti akikoze mu kaweefube okubona nga balwanisa nawokera obwobwavu. Era ategeeza nti ente dino kujja kuyamba ku Abasoga be baliranga ati ebikado byagwa beye ebikado ise bichi batandika okwenigira mu bulunzi, batandika okwenigira mu kwaya n'okulima baboneke nga bambi bava mu bwavu. Era avuira ano yasaba abantu abawerebwa ente okubona nga bambi tibaditunda oba okudikolesa obubi. So bambi biti ebibaire ekibere wano nga wenkobere baisano naddala abo abantu ababeere ku listi ey'okufuna ente. Wabulanga eri abantu abandi ababe baidye nga balowooza ati ente bali kugabira buli muntu, era tubawulire ku nga bali kutomatoma nga bali kugola ati ife tubatuwaire. Ega tukitegeereko nti abantu bagabire ente listi ebeire nga yajjaira nga bamemba ba parliament amena gano bagaweereza era bambi mu office ya NADS. Era nga ona kulwalero bambi loberwa akola mikolo gya kubagabira ente. Tujja kusirika nabakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos in the video lisigira. Beneficiaries babawo tebage namba